Endobeso. Kutenda mu mukaaga tonzifuna tifama. Ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Ekintu buli ky'omuziki ekisinga ku Beat FM tuwabaza nnyo tukwebaliza ddala. Bwana Kabogoza tuyingira omutabizi wiiki ewedde ekyali wakitegeera. Nakitegeera bulungi nnyo. Kyamu omwami agamba nti omukyala afuuwa emmindi okufaako obufi. Akati njagala mubaddiremu then bamala mubaddiramu tugende ndooza ku kyolwaleero tulabe simu y'omukyala kweri katujjukira omwami ono ng'atuloopera ebintu byonna nga bwe byakola ki nga bwe byali kale. Hello. Mwami Semujunkula musiza. Kale shibu. Ogedde ne Kadima ku beat wano. Kadima nsanso okuwuliza mbadde nga nkunoonya. Ng'ensonga ekunoonyesa nina omukyala. Naye omukyala yansobera. Amazeeko amagezi afuuwa emmindi n'oggyeka nga awunya emmindi ewunya mu nnyumba ngezezzaako nnyo kubanga tosobola kwebaka ekivundu ekiri mu nnyumba olw'emmindi owulira mukulu Kadima. Okay, mumaze n'omukyala bbanga ki era mulina abaana? Tuludde era tulina abaana. Bameka? Tulina abaana babiri. Esebo. Okay. Omukyala emmindi agifuuyiraawo? Emmindi agifuuyiraawo waka. Naye nanoonye ninga kanoonya emmindi mu nnyumba ebimindi kyambula naye mbinoonya ne bimbula mbyaseyase ebimbula. Naye mukulu Kadima ntuze nkooye kubanga onaagatta otya n'omukyala wegatte n'emmindi. Kati oneegattala abantu babiri era ogubindi guwunya eno ndina mukyala. Wamwatulako n'omugamba nti owaayo emmindi ng'esusse? Namwatulirako neyeegaana kubanga bw'amaliza ndowooza asenya naye nze nsigala kibunu nkiwulira. Sigala ogiwulira ng'ewunya mu nju nga bw'omanyira ebizibu by'emmindi kubanga ekisookera ddala ne ku mirimu bikyakyankalana. Emirimu gyani? Ne bw'okomawo ejjange ne bw'okomawo nze ndowooza omukyala yafuuwa emmindi eyo kuba singa yali tannagifuuwa tanatandika gifuuwa nalinga ndi bulungi. Naye okomawo mu kkubo ng'olw'okuzunga ozunga mmindi enzunze era. Muze yaguyiga buyizi oba kuva dde agifuuwa? Kubanga nakamufuna byo nga sibiwulira nako yadde gunamuze aguyize buyizi kati naye twatuuka tuzale n'abaana baffe babiri ntandika okulaba omuze naye simugobe namugoberawo omukazi munne naye abaana babiri siina wakudda nti muviire nsaba kuntaasa. Mukazi w'omwagala? Omukazi ye nga ye mwagala. Ayagala mukubire enkole ki? Emmindi agiveeko. Emmindi ekisiranyiza tukome wala mugana Kadima. Ekirala neegatta n'emmindi neegatte n'omukyala kumpi neegatta n'abantu babiri. Era kati wano wendi nze namaze kukwata Bayibuli nengyekubana ku mutwe okukufuna kubanga ebbanga lyonawandika ebbaluwa byagaana era kiba kiseera kuyitawo n'alinoonyeza nekufaani nayo nengyekuba ku mutwe kuba kyansuseeko. Ng'olabye? Ndabye ntaasa. Okay, Semuju. Esebo. Kanoonye ku mukyala. Kale sebo. Ndabe oba tunasobola okumufuna. Kale sebo. Mukyala wano ndabako ye Prosi. Prosi sebo. Tovaako. Aye nga ntaasa n'ekibindi ekyo. Yokodde sawa mmeka? The telephone number you have called is not available at the moment. Why? Sebo, ewakodde sawa mmeka? Wakanzirayo saawa nnya simuteriiko eganye. Sitete yino teyitamu. Oba kati ali mu bannange omuntu alabye. Oba kati ali mu mmindi zaali mu kunywa yagigyeko omuntu alabye bannange. Tovaako kanjiddemu. The telephone number you have called is not. Esimu teriko. Ntaasa mwami Kadima kuba ekibindi kigenda kunjokeza enju. Okay, kyatugenda okukola nja kumuddamu ndozanga ku Mande kuba enkyambeera nabanoonya tujja kumuddamu ku Mande tulabe tunaamufuna. Kandabe simayo banaagumiikiriza naye omukka gususe n'ekivuunu mu nnyumba. Sorry, ng'olabye. Taasa. Tewali kitaggwa. Gumamu. Ale Mukama nja kuddamu kubireko ku Mande. Akuume naye ensula bubi. Guma kigumire ebbanga ttono nnyo kiguma tujja kwogera naye. Kale mukulu Kadima neesize ggwe. Kale. Hello. Nyebo nkulamusizza. Obulamu bugamba ki? Bulungi njagala ko nene musezi. Bampita mwami Kadima nnyabo. Kadima waawa.
Nyabo nkubidde ku beat wano ku radio. Kati nze nkubidde nkuyamba entosa. Mpola mpola mama, speed mpola mpola. Nakubirako ku Lwokusatu ne sikufuna no simu teyaliko. Yali network. Nayogerako n'omwami wo, mwami Semuju. Ng'ayagala mbeeko ne kyetwogerako fembi tukkaanye tulabe ekyokkola. Ate anoonyeza ki ku radio? Ekya radio saagala okikulirize naye nga obuzibu obuliwo bwa ofuwe mmindi. Obuzibu bw'olina ssebo. Wangi? Obuzibu bw'olina bwo bwe buzibu omuleese. Nedda, baawa akwagala nnyo. Nsuubira naawe okimanya ekyo. Nange mwagala. Mwagala. Kirungi nnyo kati yaŋŋamba nti mukyala wange mwagala nnyo ebbanga biki naye mukyala wange alabika ayiga yafuna omuze gw'okufuuwa emmindi taaba. Wabula abasajja tebawummudde. Si butawummula. So naŋŋamba ate ng'akubuuza n'omugamba tomufuuwa naye nga ye awulira ng'omusajja. Kati bwe mba gifuuwa agenda kukola. Tusibbaawo tongambye nti omwagala. Era mwagala. Kakati njagala twogere. Naye sikufuuwa mmindi gy'ayagala okkayanira. Singa omulimu gwaliko akyagukola. Singa yaddayo gy'akolera. Sitegedde mu ekyo. Kubanga alinga agamba nti okimulese ku radio. Tayagala nziremu kwefuuyira mmindi yange. Anti abadde takimanyi nti ogifuuwa. Kati ogifuuwa kyenjagadde osooka okubuuza. Kati ngifuuwa. Lwaki obadde omulimba nti ogifuuwa? Anti kati omanyi ebintu ebimu biba byakwekereza. Ensi Uganda egiraba ebintu ebimu byakwekereza. Ogambye nti ku mulimu kimu okiteeka ku mwanja awo kyaba amanya singa sisi mmindi eyo singa sifuuwa mmindi kati yaddayo na ku mulimu gy'akolera. Baali bamugoba? Bamugoba ne tuweeyakawo nga tetulina kyakulya nga nina okugattawo wali naawe nga wobimanyi ebyekikazi byakutetenkanya. Kati emmindi yagenda neyogera ne bakama baayo ne bakama be ne bamuzaayo. Emmindi ekola buli kimu naawe ndikufuuyireko olabe. Okay, kakati nyabo. Kakati ekikulu nze ayagadde njogi simanyi byekola n'ebirala saagala bimanya naye ekindeese kukubuuza njagala ombuulire kiki emmindi lwaki ofuuwa emmindi lwaki togivaako? Wangi? Kugivaako kugyesonyiwa gobuddawo n'ogikulembeza n'ogamba kuba egenda kukulemesa omusajja. Oba olaba kisoboka. Okugivaako. Emmindi n'omusajja bikwatagana. Anti ye tagyagala. Kati oba tagyagala y'amanyi naye akimanye nti ye mubeezezzaawo. Ekintabuli ky'omuziki ekisinga ebicamula bingi. Kigendeko mubawuliriza tulabe kyebateesa amagezi ge batuwa omukyala akonfamizera agamba smoking pipe aginywa ngikozesa oyo omusajja yeesabire atayinza kuba na mirembe ng'omukazi afuuwa emmindi. Nze maama Jack ndikiteredde awo nsinzidde okugiwuliriza BFM. Omukazi nga mmekete nnyo naye atuyambe aginywere gye bagimuweera era asenye bulungi nnyo amannyo Jack Kakiri bwatyo bwatugambye. Omusajja aveewo okumala weeks 2 olwo naye amuwadde magezi gali wano. Jemewe wamaggu ogamba ote mwana weeka mubeezezaawo period omusajja kakane Jameyo ne bannange Jemewe tubanga okibamu talina kikola agumena kintu kyagumena kintu kye oba tasobola kwesonyiwa mmindi alina kintu kye promota mutya abashafika kyante musanto sikende kwa Francis kale ate mune tunakola tutya mbu agumena kintu kye kale nyuma makulis ogamba otaba mwebombo wabale tuweereza kadima naye omwami akasaaki wulidde kyale emmindi agifuuwa lwakuba nti kubeera ku mulimu akigumire kuba akasinga n'agivaako alabika omulimu tajja sigaza agume olw'okuba nti bwe bafune ekyokulya sigadde nze mama kulisi afumba ekigere mbiri za umeme ebbombo okisanga wano naye bannange tabanga awunya omusajja ali ku buzibu obukko obwo naye n'owulira dda nga yenna akoofaminga mbuno taaba yababeezeza omanye emmindi tabanga awunya omusajja ali ku kizibu nnyo mulongo. Bamukwano mwe bali kutuweereza naye kalimu n'empewo ze waabwe naze mugamba fuuwa nnyindi kuba kati awooza omwami yagaye butakola bulungi
addeko ku kike waabwe abulirize osanga anaatereera ave mu kufuuyira ennindi mu nnyumba y'omusajja abatuuza nosengana busa ekikubanki kale abali nnyo naye Jokuhamani agambye naye nze kwendi ntumbudde omukyala ave ku mindi kale webali nnyo munaffe webali eddala Faizo Mubute bamunanika agambye nti omusajja nga alabye nze Faizo Mubute omwana ekibimba zibeera ennyimba 12 ezisinga okubanga zookya ngenda kujja nzikulozeeko obere ng'oziwulira tubagamba funawo nti musule bulungi mweraba